Somebody na Joel kwanjulire honorable councilman tuzokuza council abatuuliriza mbalamusaako abatuuliriza nange gatedoboozi yange kuliryo made nsereko let me find out abazadde b'ennakanyonyi n'okusaasira Uganda yonna ate n'abantu ab'ettiimu erisusenguzo balikendeezeeko engeri y'enjawulo twakiriza muzeyise nabuli Magala muzeyise nabuli oyo bwe wajja ebusunju yaliyo era yafiridde mu buliri so wakuziika ku Lwomukaaga era e Magala so abe waffe kitalo nnyo ekya muzeeyi oyo atufuddeko Bannayuganda abawuliriza CBS mbabuuzaako mubale gye mukozeeko abafunye ebirungi Katonda yeebale abafunye ebizibu eby'enjawulo ng'okufiirwa okulwaza Mukama abasaasire abagumye just as good friend mbaka wa Gomba Trainer Alex Brandon Chintu kyuma kiyaka Musaayi muto wejirwanga dda abatuuliza mwenna mbalamusizza kikodde bakagwa mu nkaza egya leero gye mutuusiisa ku engalo nze Brandon Chintu omukiise w'e Kagoma era ssebo weetuli tuzze okutula tunyumye tulabe ebintu ebitambula tulabe engeri okubaganya ebirowoozo ku nsasagge abaganda bagamba ensasagge eyagudde bonna ebintu ogenda biwulira eriyo betuteeka okusaasira era ssebo kino bwe kiba kibi mu ekereziya kino bakiyita saakiririgo era osooka mu purgatory n'obaayo emyaka ngana mbalamusizza era kakitole tusobole okubaganya ebirowoozo Senior Lukenge Kakoza ze nebaza CBS kubuuza abantu my friend bobo Mole kita preamble SSemujju kimanyi preamble kubanga kakati singa bano bakuganye tojje wano wandikoze asigale najja nankumbi bagadde ekyokubiri bateeke kuvunda ebyennaku bisekeza naye mwami Medi I think abantu kakanye ku busunju because abaana b'abantu botta nawe oli muzadde busungu eri futima anti bali baagala ttaka anti ettima ekivaamu bw'obeera mu ttima okola ekintu tokola nga decision ng'olina obusungu bulungi tikibeera kirungi ddala abaana bwe olwaleero bwe batunuulye mbalabiriza bika vidiyo tewasaasaanya Mukama abasaasire kubanga n'oyo akikoze era olunaku lwe lujja kutuuka era kati awulira n'olunaku lwe naye lujja kutuuka gwolowooza nti oyinza okuba okikoze munno naye ng'omanyi naawe kijja kukola amanya ssebo Kakoza James mutakuli enkenge wangalira wakati Arusha kirindi naye byawano sivaawo obigoberera bulungi nnyo n'ekiransaasira baganda bange namikwano gyange giri mu kwaliro sijja kwogera manyi bali mu bulumi obuyitirivu naye Mukama bansaasire obeera Arusha NRM yo giwulira ate tikirayo naalemu eri ne Uganda yonna eninga abampa akalulu NRM giwulira wano weekola wano mu Uganda ebibi yagira twabiraba dda bano bannaffe abajja obuzi okubiraba ne bakyafuna shopu olaba tuyita mu byatika by'eccupa naye ebyendeku oyo James Kakoza Tanzania nojja mutukuzaako Honorable Ibrahim SSemujju Nganda awuliriza CBS basebo ne banyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwamusize n'Mukama Katonda w'ekitiibwa
SSemujju Ibrahim Mwanda yafuuse ensonga yafuuse ensonga celebrity kati SSemujju bw'ogenda ku media kati ebiriko SSemujju abagoberezi kokka kola ku Twitter obulabi ne mu bidongo eyo tulabituukako ebyo SSemujju sajja wansimye boogera babirituufu naye kkiriza njakusooka ampuliriza nakwogera ku bintu bingi nejja tetuyinza twogera ku honorable Kakoza internal democracy ekyo nakyo kiteekeko nnyo internal democracy tujja mwogerako kyatutunire ebibiina tuna Uganda gomanya ligo notice mwamuteeka kuno nga lawyer ligo notice yali kinamba wano ligo notice yali ejjawo ligo notice number one yali ereeta NRM yali idda ku muzinda bulungi ligo notice number 1 yali ejjawo ebyali bikola nga NRM tennaba kuwamba bwe bawamba ne bakola ligo notice number 1 gyebulira bisigwa kyetegeeza ligo notice number 1 mwaka ki oyo amanyi byamateeka yamanyi kuvulula mu Luganda kanyambe mu Luganda kubanga sazi naye lawyer ligo notice kyali kyekyo omuzinda kyali kitegeeza nti bano balwana mu nsiko bamala okulwana ne bano tebalwanangako mu nsiko bana babiri balwanirawo notisi oba nkiyite okufomalizinga gavumenti yaabwe nti kakati kugamba lyetteeka eryateekawo gavumenti y'abano netuva mu nkola netuva mu nkola ase ey'ekipooli eyabaddewo netutandika empya kyebaita legal notice naye ekigambo legal notice kyekimbuze mu Luganda kyali omwaka kyogwo 1986 ampuliriza egyo tujja okuva legal notice eyo tugambye nti yena bajja muyinza yajja obibyerera byonna yatekawo etteeka netandikirawo okukoza kyekyo amawanga amalala gonna kiwandiise Uganda empya Uganda empya atandika 86 kubanga ebikadde byonna babizibikira nebaga tutandike chapter ki eri mu neighboring ensi erimu era yakiyita bulala naye kati eyo awo wetwatandika Uganda empya chapter empya 86 January 26 ebikadde tubivaako tufuna Uganda empya ampuliriza eyo njagadde oveeyo otegeere otambule n'okumanya twafuna Uganda empya nga era amaze okuwamba kyebayiteteeka legal notice number 1 tetuveeyo ebibiina byatandika okuba twatuze mukwetaya kw'ebibiina mu 2 December 16 batandika ekibiina kiyitibwa FDC ekitandikawo kyajja nakyo okulaba nti kyafuna obutakkanya ne NRM ne batandikawo ekibiina ekyalo ne bagenda batandika ekibiina kitandika bbenga 2 December 16 FDC wetandika yeri ku mimwa gy'abantu kyobalaba nti njaga okusooka nakyo ffe tubeere bagezi nnyo tukirabe mu ngeri y'enjawulo saalata SSemujju walya ssente SSemujju okoza ssente nnyingi ku billboard debate zigisobola njalebeera engazi saazi sigisobola gwe walya zino ssente simanyi muntu gyalaba bugaga bwa mutu ngasinzira ku billboard ekyo kati nze nafuwa omutima n'aganda kati olina kiyosiki ozina ennyumba ebibimu bwenzikiriza SSemujju sijja bisobola ebyo njatubeere ku kigambo ekigaza nti wabeene bamanyi ensi wawedda wana SSemujju siku muzindaago SSemujju otambuddeko nnyo ensonga eggwanga mulina abalino Kakoza Lumu Brandon Saz tuli mu nkola y'ebibiina tubagazi ffe bwe SSemujju tuvaawo tutya okuddawa bino byemukola bijja kuba Brandon ekisooka bino byavudde ku ki tugende ku kiri ekirala bino ebiri mu FDC bwe byavudde ku nsimbi Museveni ze yateeka mu kibiina
nga tuli mu kulonda sente ezo ne zijja ziyambeko FDC mu kalulu kubanga ekyali ekizibu kya Museveni ekyamaanyi ekiseera ekyo yali Bobi Wine n'ekibiina kye yali atandiseewo ekya NUP kati nga buli asobola omuyambako okulwanagana ne Kyagulanyi oba omutuukiridde bulungi asobola okuyamba mwemwali ab'FDC mwemwali abamu ku bakulembeze b'FDC Nandala ne Amuriat n'abalala kati okumala emyaka sente ezo nga zizze mulimu n'ebitwali twasirikira amanya Mushega omutima muzito siyinza kuba jjejjerewo kyolaba FDC kamukiwulire nedda twabagamba dda nedda tekisoboka simusaasidde nedda nze njagala okugaziyako newewo Ssemujju nga mubuusiza amaaso mu nkulaakulana ya demokrasiya mu ggwanga tayinza kukula nga waliwo ekibiina ekimu ekimamidde ebirala kubanga kituuka ekiseera n'abantu abali mu kibiina ekyo nakyo nekibeekyusiza kati watabaawo olwa kiwandiise viable alternatives mubeera mu kaseera kazibu nnyo muba temulina bumuyinza kudda omusota guli mu nju zonna kakati kikiro kituliko toyinza kusanyuka kubanga bw'oggyeko ekyokuba nti nno babadde tebakyali ba leader of opposition mu parliament kubanga asinza ababaka abangi bebeerondamu abeera leader of opposition naye nga kimanyiddwa nti nno FDC kyekibiina ekibadde mu opposition kyekibadde ekifaananyi oba endabirwamu y'opposition kati bw'olaba nga esaanuuse endabirwamu eyo kikirina okukuba ewala tukijjako kino okutunuulirawo n'olubiri ggwanga abuukira mu ddirisa naye kizito nnyo eri eggwanga kizito nnyo eri eggwanga naye kibi ffe ekyatuliko ne mu NRM olwobolombokakoza yali akuba jjejjere bunnya naye ffe twasooka okukiregako timuve mu kibiina tebatukoze eki timuli bakyewaggula era secretary general w'ekibiina ono bamama Mbabazi ne beekwata ne chairman w'ekibiina President Yoweri Museveni ne batutwala mu kkooti ne bokamba n'obuntuntu obulala obutono bwe buti nabwe ne bwegattako kakati ne batutwala mu kkooti ya ssemateeka era abakulu bakama baffe mu kkooti bwogende waliwo kibayita affidavit ndayira chairman embeera bwetyo yaleeterako obuzibu obungi mu ggwanga mu 1996 kubanga ababaka aba DP basala eddiiro ne banaba NRM banalekebwayo mu palamenti kati abagaga gagenda okuva mu byobufuzi bya wano era ndayira okufiira mu kitooke kyagonjanga n'obukuba butonyerera bave mu palamenti yange naffe era netuddamu mu ngeri eyo tinaffe ekyokubeera wano tetulina ensonga gye tukoze demokrasiya ow'omunda bwati bwalagira nange ndayira okufiira mu kitooke kyagonjanga n'obukuba butonyerera sijja kuva mu kibiina akatubagiro ne kabaawo ne kava ku kkooti ya ssemateeka ne kagenda mu Supreme Court kkooti ensukkulumu era ensonga n'ezisala naye nga kwolwo eggwanga kubanga tukyalimu mu kibiina naye okuva kwolwo nakiraba tikitandikiddemu NRM egobya ababaka bana naye ekyomukisa omulungi aba opposition midi tebakisanyukira kabe Dr. BESIGYE yawandiika mu mawulire kabe Honorable Ssemujju bawandiika bonna nendooza baali bakitunuulidde nti oba oli awo kiyinza okukyuka nekituuka wala wonna naye ennaku ebadde ennuma ndayira nga Honorable Ssemujju yali mu kaseera kazibu yasigala ewa Amuriat ng'asigadde bw'ati era n'alangirwa okulyamu olukwe
ba progressives abaali bagenda mu maaso osigalidde kyeyo oba yawagamira atya saamanya n'ebigenda okubbula biti ng'asigaddeyo mwattu era manyi baalina decision ennene bagende ne muntu basigale n'amuli ati waliwo Ssemujju ye bw'anaaba ayagadde okutubbirako yanaatubuulira biki byalowooza bw'ateeka omutwe ku piro naddayo natunuulira olugendo olwo oba oliawo singa nagenda oba oliawo nandibadde nga otukozeewo enteekateeka ey'omugundu naye bw'olaba embeera gy'omuntu gyaviira mu FDC tetwasanyukira abakiraba embeera banne be yali nabo batulira muli munda kakati mu mbeera zonna ezibadde mu FDC nalabye amawulire bamukubyemu kanuuka akatundu sajja wattu ng'ayambadde engatto ez'emikalabanda ng'akutte essaawa tinabagamba obudde gye muli balaba muli tulaba molo muligirabira ddala ku mbulubujju zonna ezitiŋŋana ali si muntu taliiko naye nga lwaki tutuuka ku bino byonna ekibiina kyange ekya NRM mu mbeera eno gye tulimu kisirise nnyo naye tikisirise nnyo kiringa ekisanyukidde mu mbeera webagamba nti obutwa bwasse ekibiina kino bwavudde gy'oli nobusirika notunula wansi nti abano battiŋŋana gwo basse gwe notunula wansi notaddamu ekibiina si bwe kibeera tofuna credit nti otaataganyiza era n'osaanyaawo ebibiina wakirivaayo ogambye nti nze ku lwange simanyi kye bagamba naye ate bw'obanga okimanyi nga gw'okikoze oba okoze bubi ebigambo by'essente biba bizibu medi naye nga nzaludde Ssemujju mumanyi era n'emyaka gino gy'amaze 3 abadde ajjagira anoonya amasanda alimu obugigi amasanda ekintu kino kinaggwawo kitya naye ndowooza sisuubira nti no kyabwatuse omulundi gumu nti katugende tweyase kateeka okuba nga batandise empola ne bakikwata ne bakigireki nze mulundi gumu gwokka medi gwesakkaanya ne Honorable Ssemujju bwali mulundi gumu mu byobufuzi bye tubaddemu byonna bwe yeesimba ne Honorable Kadaga ne Olanya kati najja wakati awo nga sipiika ng'okuvumako okw'amaanyi alina waakuba emiggo nga kuba Kadaga nakuba n'ettaka kati abaali entugamba mu kifaananyi kiri ekigazi Honorable Ssemujju mu mbeera eno gy'olaba onoowangula nkudde mugongo n'owangula nati naye yandibadde awangula bw'omala okumutta osigaddewo sebusirwa njoka kati tuzinaalamirawo awo wokawooka wetu kubanga mu bino bye tubaamu osussa amaaso ku kino n'otunulira ku kifaananyi ekigazi nandisabye bannayuganda kiruma omuntu n'owaayo amaanyi go gonna n'olwanirira ekibiina kyo nekisembeyo ng'ate abantu balamu kati newayirira nayogera nti abangeze kijo kubanga ne bali ate bayita kampeyini eyo kati lwaki mwakubisa billboards ta billboards zenkana kino nkini mutubuulire ssente mwajjayo ssente nti tulina abantu baffe abalwanyisa junta abakozi ba gavumenti mulimu be batuwa ssente tetujja kuboogera kati tuboogere Museveni abalondoola abagobe mu gavumenti aba NRM twali ku lukuuse mu kalulu naye kati bw'owulira nti n'omunyago biliyoni zibadde zitwalibwa kiro ne zigenda n'okabuka kati ekibiina kyetuliko bannanyini kyo abandi badde bagamba nti naffe akasente kalabiseko katutambuze kampeyini obulungi buli kugalwayi naye kati bigenda okuvuunuka eyo mulengera nti abanene be mulwali mulowooza nti mulwanyisa beetikka munyago awo ne beekolamu ne besasamaza ne beerwanyisa kubanga nzijukiramu yati yagenda okwewandiisa nga ne saati njuze nga nenga twali mubigere kati n'ogamba kakati ebyo byonna byonna bannayuganda kanti olwozi gututaddemu ono tunamutuusaawo kati n'olwekyo bino byonna medi obudde nga bunaakya
enzikiza eyongera nekwata bulukabukya olaba bweyongedde okukwata mu kinywamboga ekyo guma omanye nti era amangu ddala kati bukedde obudde bugenda kukya kati ate tuli mu katubagiro k'amaanyi tusabira baganda baffe basobole okuvuunuka ensonga zino tulabe nti no bwe tunaatuukira mu 2026 kubanga ebibiina bino bireeta alternative no NRM mukozi bwe muti naye bwe tunaba tuzze mu buyinza tujja kuleeta programu bweti kyova olaba programu nga UPE yatandikira mu opposition NRM negikwata nindalaga programu zizigenda n'olwekyo buli lwotta n'okugjawo omusolo kwatandikira mu opposition NRM nekikwata buli lwogamba nti no opposition yogise sijagala naawe omanya bawetemeddeko ettaka ng'omukulembeze obw'ekibiina obwa Munnayuganda opposition bwebeerawo eyamba kibiina kiri mu buyinza eyamba okugikubira ttooki tulagenda no alternatives wadde tobawaana naye ako ke baleese kakulu kalungi naye muno munda obikuleva pulaboti n'ogamba kyawe naafuna chance kino kibaleese kirimu omulamwa toyanza Semujju honorable obeeramu onoga nsinga nagende wa muntu kikugira wa muntu no FDC yingira njagala ate nga ntegeera era muntu nali munoonyeza kalulu kulembera FDC gwe omunoonyeza nga akalulu kulembera FDC nali sikamunoonyeza kukamuwanga muntu wali munoonyeza wali campaign manager we akulembere FDC naye nga omusajja tagenze naye era bwe baatuwangula oba oli awo abakolerawo kibiina enkeera nali nyinza okgenda naye obusungu bwali buli waggulu naye omu ku bantu katonda byaba amagezi muntu tulina gye twaliyo nga tujjire naga nti abantu balina kukola decision tebalina kusalawo nga banyiivu musooke mugende empewo ebafuuweko tujja kubiddira naye nga FDC najingiramu nga njagala ekizibu kye nafuna nti abantu nze kati abantu abajingiza FDC kwaliko muzeeyo Augustine Luzindana Salaamu Musumba ne John Kazola abo nali mbaagala nyingi gye bali batambuzamu ebyobufuzi mu palamenti naye byembingi n'okutuuka ate nga Luzindana awummula Kazola naye Samawo n'awummula nawasigalayo Salaamu Musumba in fact nze nayagala kunywa Salaamu Musumba akulembera FDC nga president naye nga SSemujju nkyayimiddalo nkyakola ebyekiwala sijja kulembera kibiina ekibiina yali yafuna kiyingira nkyaga kati ekizibu ekiri mu FDC olwaleero SSemujju okola statement yesembayo ku lwa FDC ennaku zino mbadde neewala okwogerera FDC ne ku press conference kyagendayo akyali mwogezi kuba nalondebwa bulondebwa naye nkola nnyo ebintu mu kwegeekyekyabagenda kulonda teriyo kulonda SSemujju omaliza kyemaliza nakyo omutaase memba ne abakulembeze gye muli yonna enkya teriyo kulonda ku FDC waliyo ndowooza kulonda kwa Bugisu Cooperative Union naye ku FDC tekuliyo naye kyenjagala abantu bamanye nti bwe muba mulwana ne nakyemalira n'ebyammwe asobola okubibajjako naye mulina okusigala kasita kitiibwa Daudi Mpanga yaŋŋambanga edda nti kasita oba omanyi nti tugenda Masaka kale oli ne bwabulankingako nga alina byakola omanyi tujja kuddamu tusinkane be mu maaso obeeranga mugumu kasaba nga akyajjukira ntwali tugendawa Masaka FDC temutya ekyatandisaawo bino ebibiina naddala FDC kulwanyisa Museveni ave mu buyinza number 1 ebisigadde olutalo terugenda kuggwa oba tunalwana n'abasaazi oba tulwana ne baluumu abali ku street tulina okgenda mu maaso okakoza maliriza
kakoza maliriza ki kakoza tanakumaliriza sekikubo agambye nti atakkiriziganyizaako kwali wesimanga ne Kadaga yesimbyeo teyakusonyiwa Kadaga saagala kuddamu okugulawo mpya naye bwe twali mutogikwatako neyeekobaana ne Museveni nze mu palamenti olanye yansitulamu muri poliisi naye abaali bantuga okunzita baali bantuga ku mulembe gwa Kadaga n'avaayo neyeewaana nti Museveni alina okunjagala nnyo nze namuleetera okumugirawo agreement. That is a crime of industrial scale. Kadaga gye yakomitinga niwe yalikoze ebirala kuba kati gwalinamu ekyobuntu nga bakunyeenya ate nga kwolwo nange nali namwagala kwolwo kasekikuba nga bafulumya palamenti Kadaga yabayamba n'abaleetera obusitulu buno ng'obwabakalamojja n'abatuuza wali mu lukubu n'agambulira mutuddawo ne temugenda baana bange kati sekikubo kyafuuka kya buntu sirina bingi byakwogera kubanga embeera yenna mbaga nti history nga bwatambula bwenga musajja mukulu politics tumukyuse kubanga emabega gye twali tukyadde n'ensobi ze twakola mu history w'ebibiina ebirala tukyuke kubanga embeera ekyuse tukole politics of negotiation tukkiriziganya kubanga eggwanga lino lyonna tulina kulizimba ffenna tukkirize tugambe nti buli region egambe nti ffe bano bwe tugenda okuwagira bw'okwata obuyinza tugenda kufuna ki ne northern region ne eastern region tusobole okugabana awamu nga tulina consensus. Njagala okuwa ekyokulabirako ekisema Mukabiri nagenda mu training mu Malaysia bo balina regional politics. Buli president wa region omubwajja addako abeera wa region endala babakiriziganyiza era Kenya olwalwo gira nti buli lwe bagenda okulonda bebibiina ebirala babisawo ne baga tutwala kino kati bwe tukkiriziganya nti twagala okusustaininga embeera y'abantu obutabeerawo hatred obutabeerawo kwawukana obutabeerawo kuwolera ggwanga nze ndowooza kati politics yakyuse tugende mu politics of negotiation. Kintu omusumani kusemba okusookera ddala abakulembeze bajja abakulembeze ne bagenda naye obukulembeze busigalawo ate Busoga bagamba tulina olugero lugamba nti akaali kwekontola tamana kudooma bw'oba tunaba kwekoona toyiga ngeri yakwegendezaamu ng'otambula bannaffe abamu abeekontodde kati tusuubira bayiza okudooma naye badoome nga bagenda awasaanidde kubanga ekisinga obukulu nga bona bekakoza bagambye nti ffenna tuli bannayuganda ate naano tukendeezeemuko tuleme nnyo kwambala byabufuzi ebyobufuzi si mukyalawo naye aba bajjajja baffe nedda nawulira nti bakyusangamu n'abakyala ebintu byobufuzi si mukyala biba by'abantu anti wano eriyo n'ababikola era omwami yakoze statement n'agamba jjo nga bali kumubuuza actually yabadde Kano Besigye nga bamubuuza nti yabadde bamubuuza n'agamba nti amulya tesaavaayo bansaba n'obanoonyeza essente naye nga gwe candidate ki kubanga naawe candidate oditamininga ku kibiina n'abantu baagala balabemu era yamaiza n'agamba nti yali wa inconvenience kubanga FDC yalina yayogedde nga wendi yagambye tetwalina candidate nga FDC tetwava tumala ga wamwoyo amulya era ekyo kigenda Katonga nabaddewo so ebyo enkola nga eyo teekwa okuyiga ebibiina ensi ezaakulankulana bwe balonda abaka ba paalamenti tebagamba nti Sekikubo genda lw'emiyaga baba appointinga regionally party yo ne campaigning Sekikubo tayimirira asobola kuyimirira ng'ano jjukira kali kasikiti bwe yali ng'asamba box ng'akutte n'ano omugemera wala ng'agamba akalokana akatwala mumenya kati awo Sekikubo aba tatuukawo Sekikubo yayina emundu tewalaba akabokisi akasamba okyusizza emundu mu kiwato wano nga mukambwe okyusizza okubuuza